ab'Ekigogwa emmotoka y'amafuta eyagudde n'eyaka omuliro netta baganda baffe bangiko. Lipooti zafulumye ndowooza 15 bwe bakakonfamingibwa ne baganda baffe abalala bali eyo Kiruddu balwadde bayisibwa bubi. Kwa tubasabire Omukama Katonda abasuusa oba oli awo. Gavumenti erina ssente ze yawadde abalwadde kakadde kamukamu n'abafiiriddwa bagenda bawa bukadde 5. Ensonga eyo gye tugenda obanga tukubaganyako ebirowoozo naye ate muliro gwadde gwakamala okukwata awo kwokyawo n'abalala ne bakola ki n'ekamwokya eyo ne wabeerayo omuliro gwakoze eki ogwakuteera nagwo ne gubaako be basse n'abalala ne bakosebwa. Mpozi n'ensonga ya petrol station eziri obufukunya Kampala ddala wano nawo tugenda banga tukubawo bw'otunuulira. Tusooke twogere ku nsonga y'abo abaakoseddwa n'abaafiiridde mu muliro Ekigogwa. Njala kusooka okusaasira abantu mwenna abaafiiriddwa abantu baabwe mu njega ey'omuliro ogwagudde Ekigogwa ku Bombo Road. Era n'ensaasira omuyizi oba abazadde b'omuyizi eyafiiridde mu muliro ogwagudde e Kamwokya nti bannange kyabadde kibi nnyo nnyini ddala. Naye ate kituwe ekyokuyiga naddala ku muliro guno ogw'ebimotoka. Bannayuganda tulina okuzuukuka, tulina okuyiga nti ebyefaayo bigenda byeddamu. Tulabye ebimotoka bingi ebize bigwa amafuta ne gwokya abantu ne bafa mu ngeri yakifa mukoko eyo ng'olwokuba twagala okugenda obwavu bututta tuseneyo nseneyo akabaafu nseneyo akakopo naye oluusi otutta lita 5 osenya amafuta lita 5 2.2 omutaliimu nsonga eri awo y'amaanyi nti oba ogenda kukola bugagga bw'amaanyi kale bannayuganda tulina okweddako. Kati tuyinza kwekuuma tutya ku nsonga eyo naddala nga ffe bannansi nga tetunatunuulira gavumenti ffe nga ffe tuyinza kwekuuma tutya? Kati olina okumanya nti gwe nga munnansi ali mu ggwanga Uganda ayagala obulamu bwo. Emmotoka yonna weeba egudde sijja gamba ya mulyo yokka, sijja gamba nti oba ya biki, emmotoka yonna akabenye nga kagudde naye ng'olaba tosobola genda kutaasa nga weetaagawo abakugu abayinza okukola omulimu gwo nga poliisi be mulina okukubira bajje bakole omulimu gwabwe oba ambulensi ejje. Teweefuula musawo, tokola mulimu gutali gugwo newankubadde oyagala nnyo okuyamba. Yita bwe kikwatako babeere nga bakola omulimu gwabwe tusobole okutaasa obulamu bwaffe. Ekyokubiri mwejjeemu ensonga nti tuli baavu. Eyo mujejjeemu kubanga y'ensonga ereetedde abantu abangi okufa. Ngende nenogere ku nsimbi ez'amangu mangu. Kati ng'omukazi wano Ekigogwa yadde alina edduuka lye alinamu abaana be 2 agenze kusena kabaafu teyakomyewo n'abaana bennyini ne bakwatira mu dduuka bakwata omuliro. Kale wulira kani imagine. So ate nga kyandibadde akola kujjawo baana be kudduka. Kakati kati awo wennyini awo ku mafuta awo ekimotoka we kyagudde tulabye petrol station eriwo kuba kyagudde ku side kuno ne kigwa amafuta agali ku side kuno amalala aga petrol station. Petrol station eno yo yawonye etya okukwata omuliro n'ekirala singa yakutte? Petrol station eyo ndowooza bagiyita Nesta erinnya bwe mbaseera bibi eyinza oba ye Nesta. Petrol station eyo okubanga yawonye ekibambulira ekyo okuba singa yabadde ekutta omuliro wandirabye ekyalo kyonna we kyandiba kigenda okwaka omuliro. Naye Katonda yazizza bibye nekibanga ekimotoka kyagudde ku luyi lulala nayo ng'eri ku luyi lulala. Ekyokubiri nsuubira nti stations ezo yadde eri bulindaala okulanga ekiyinza okubaawo oba ekinaabawo kyonna. Simanyi oba amafuta galiko oyinza okunyiga switch ng'amasannyalaze ne gaba nga gavaako kyo sikimanyi. Just balinawo bugundi babeera ne bugundi buno babuyita batya fire extinguisher obuzikiza obutandiki twabawo nga owalambu switch mbuzikizeeko sisuubira kwakati amafuta gabeera mu zitanka wansi biki va kugana agabeera waneeno wajjukira babeera ne gundi storage balina storage we bagatereka mu bankers wansi kati bwe kikwata omuliro byonna biba birina okukola ki kale biba birina okukwata. Era awo tulina kwebaza Katonda nti omuliro tegwasobodde kulanda kugenda eri kubanga ekyalo kyonna kyandibadde kiweddewo oba oli awo. Kati tulina obuzibu bunene twahulira nga boogera ku nsonga z'okujja amafuta mu kibuga. Petrol station zonna eziri mu kibuga bazigyeyo bazitwale ebbali. N'ekirala petrol station obuteeriraana nnyo.
naye kati wano we tuba tutunuulidde nti ku nguudo zonna ebiseera ebisinga ezifuluma ekibuga Kampala kumpi toyisa na mita 2 nga petrol station endala togikoze eki togisiŋŋaanye. Weero waliwo ezaava mu kibuga ezaali mu kibuga wakati baazijjamu. Bw'otunuulira waliwo toto eyali awo ku Arua Park baagijjawo, waliwo shere yali wali wansi ku ki mini price nayo baagijjawo, waliwo toto eyali awo wansi era ku Jinja Road wansi downtown ku oyo Namirembe Road oyo nayo baagijjawo. Waliwo ezimu ze bagyewo ne bateekayo ebizimbe, naye ate waliwo zino ze tulaba nga zeeriraanye singa omuliro gukwata ku ezo petrol station. Okusooka mu byonna ekizibu ekiri mu Uganda, emirimu gyonna egikolebwa nga petrol station si gy'abaavu. Ezo station zonna z'olaba za banene, abamu ba investor, untouchables. Ba untouchables, nti ogenda n'oweesanga nti etteeka liragira station emu ebeera wano endala ebeera mita 2 naye kati ekiri wano mu Uganda bufukunya bulinga butiko, obutiko ndozo obumanyi Muganda wange bulinga butiko akabaala nga kameze kati aye nga tebagambwako, aye n'ekisinga obuzibu n'emisolo tebagituwa bulungi oba oli awo, naye n'olaba obuzibu nga buzze Uganda omuliro gukutte n'osanga nga okwetaasa obwetaasa kijja kuba kizibu kubanga bwe tufuna enjega ng'eyo tuba tulina opulaningira biki ebijja mu maaso. Awo eyagudde tewabaddewo petrol station eri kumpi awo, nti eri yabadde sayidi eno, singa yabadde sayidi eno oba oli awo kyandibadde awo. Naye kati teeberezaamu kati ngaawo ku mbuzi ekimotoka ky'amafuta ne kigwawo ne kikwata omuliro, nga sayidi ne sayidi n'okweriraana wonna petrol station zonna ne zikwata omuliro. Ekyo nyiza kiteeka ku bano abagaba layisensi naddala ndooza eyo KCC yetwalaawo kumbuzi kati bakasanga town council kuba wakise Kampala ekoma ku 6. Nti toyinza kuddira petrol station emu n'ogikwata n'ogiteekaawo n'oyisawo just mita ndooza ziringa 2 oba 3. Kati kugamba zonna ziri awo kumpi ku poloti emu zonna ne zibawo gundi 4 oba 3. Kati omuliro ogusinga gukeera ku makya ne gukwata awo ojja kulanga ekyalo kyonna bantu bonna bafunye obuzibu obunene. So minisita akwatibwako ensonga eyo mafuta waliwo ebyamafuta then okuteekako ogundira ku gavumenti eno mu town council bonna balina okukolera awamu okulaba nga bayamba omuntu wa wansi kubanga obulamu bw'abantu ate ebyo bibuga balina okulaba nti omuntu gwe bagenda okuwa layisensi agoberedde amateeka ne batuka ne ku site bave mu kukolera emirimu mu ofiisi oba ebyakyoja mu miro batuke ku site balabe balenga emirimu gitambula ddala kinawadda. Kale tweyanzege webale kubanga otulaba, webale kubanga osubscribing olikinga no commentinga ensonga zino zibe nga zitambula bulungi. Bwetyo butambudde olunaku olwaleero omukulu siibula kuba tulaba nsiibula munnayuganda wenna alaba omukutu guno nkukubiriza nti obulamu bwo kintu kikulu kyabugagga tolina wogenda kubujja walala, era nkusaba obeere bulindaala omuliro gwonna yegugwawo oba kabenje kitokasemberera. Ate nenkubiza ne gavumenti lwana nnyo nga osobola gavumenti osomese bannayuganda akabi akali mu muliro kubanga abamu pulukutuza misota poliisi lwana nga osobola abeeta kuyisako owembuya mubayiseeko naye nga mutasabula ate eddembe ly'obuntu wetuba tutaasa obulamu betusooka ntubiteeka ebbali biri bijja luvannyuma. So nja kumaliriza nga nebaza abalabi baffe mwenna abalaba omukutu guno mwongere okugulaba okusubscribinga kubanga buli nsonga ejja wano eyigiriza ate nga ya mulaka. Mwebale nnyo mwebali eddala. Nze Joseph Kirabo munnamawulire ow'erinnya ow'ensonga kale mbeere bulungi mweraba.